Saba obukakamu Pastor Simeon Kayiwa ayagala tukubiriza okubeera bakakamu Kereziya nyaniriza ku lwange Reverend Father Henry ne Brother Eric embeera gye mugiraba Kereziya ekabiseeko otumaliza ekitundu kino kyonna tukibyaliddala ebikapeti era tutuule tuwa ekitiibwa abagenyi abakulu kati nsaba midiya ffenna tuddeyo tutuule ffenna tuddeyo gye tuvudde ffenna midiya tuddeyo gye tuvudde kuba mujja tuzeeyo midiya ffenna midiya gye tuvudde tuddeyo nsaba tuddeyo gye tuvudde tuzuuminga buzuumizi. Let's go back. Foot soldiers, the Chutukole, Babrad. Foot soldiers, Chutukole, Babrad. Foot soldiers, Chutukole, Babrad. Foot soldiers, Chutukole. Munzikirize nanizo mpaka Honorable Kiyagahirale netwaliriza Maama Speaker wa KCCA netwaliriza Meya Wemakindye netwaliriza mpaka Honorable Seungu netwaliriza Honorable Geoffrey Otaya netwaliriza Honorable Aruna Kasoro nimutukiriza atekatwalize the President of National Unity Platform, Honorable Mukuffirwa, Atuuka Mukuziika awali muganda we kibaji tukakatako awali Semakula tukakane katukakane ekiseera kino tuyita tukakane twogere twaniriza omusumba Wilson Bugembe naye atuuse ago gonna ge masanyalaze g'embogo yamugamba nti ojjanga n'osaba eka ezo byaddamu mugamba kati nsaba mukakanyama tuna bubaka bwa dayosisi ya Mukono mukakanyama Loboozi tufuna obubaka bwa Mukono dayosisi
kakuba temutwongera abantu eno kati tetukola executive service mukiwanike tuteekemu obubaka. Nsaba obubaka bwa dayosisi y'e Mukono busembere wano tubufune tukole tukakane bana. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Erinnya Seka Rogers ssentebe w'abavubuka busala n'enkoni bwe bukoba ate nga nze Fabrice wa dayosisi y'e Mukono omujja. Mu masekkati gange tutwala obukisa ng'abavubuka tunyoredda nnyo nga twegatta ku mukama waffe mukulu waffe Mesach Semakula. Abavubuka bakama baffe tukakkane bino ebiro byaffe ne tujja nyumirwa nnyo nga tulina empisa bajja tutegeera. Basawo ne bannyabo mu masekkati gaffe jja kwaniriza omukyala eyandera nga nyingira okubeera omukulembeze ow'enjawulo ate nga isenga wa Mesach Semakula Honorable Juliet Senkole na Juma ayibuke ku mulabe. Yandaga ekifaananyi ekirungi nga ndi mukulembeze abavubuka ekirinnya Kira municipality. Abavubuka b'obulabizi b'e Mukono naddala Busaga n'enkoni bwaffe tunyoledda nnyo wamu ne mukadde waffe Mesach Semakula era ffe tusaba Katonda eyatuwa maama nga yamututte amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Bakadde baffe mwenna mu biti eby'enjawulo naddala kitange Honorable Minister ow'ebyobulamu n'okwewummuzaamu emmengo Oweekitiibwa Enduulu Sekabembe Kiberu ng'abavubuka b'e Bukoba tukwagala nnyo. Era omukulu oyo akiikiridde Katikkiro wa Buganda. Amakulu mu kyo Katikkiro tuli naye. Tujja kwaniriza abakulembeze abavudde mu bulabirizi bwa Namirembe Diocese tuli nabo wano.